Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna asalawo n'ogoberera Lubalusewa TV YouTube channel yaffe Lubalusewa TV. Tukyetaagala aba subscribers. Musubscribing tusobola kubanga tubaweereza mu mpeereza ennungi. Ajesa Mulgemanya wano ku Lubalusewa TV. Program nsonga ku nsonga ne ba analysts bo ab'enjawulo. Lunaku lwa leero tukomyewo nate ne analyst mutero obutamulaba naye nga abeera eri mu kateni nga afumba ebyo naye mutero okulaba ye producer abeera abiproducinga nemusobola okulaba mu staffa ne mulaba babu Kenya ne mulaba abantu ab'enjawulo bonna betukyaza ku Lubalusewa ono gwentudde naye ye producer abibeere emabega byonna byolaba te abyeditinga nasobola okubanga abisa bwe ziba kibooko omanya yabagendo zitukubye onakola edi naye tuyina ensonga zetugenda okutanyako entonotono tusobola okuba jukira nti analyst wa mulembe nnyo asobola okuanalyzinga ensonga nga bweri nosobola okuba nga ogitegeera bulungi nagambye Ajesa Mulgemanya wano ku Lubalusewa TV abateekamu ensimbi Matuga Estate wamu ne Band Properties bano nno nga basangibwa Matuga jangu bakuguze poti ez'omulembe Sandise Junior School bano nno nga bakugu mukubesabesa abantu bamukusomesa omwana w'eggwanga nasobola okubanga atambula n'omulembe nasobola okubanga omutwe bagumuteekamu ebiina okuba mu mutwe mulimu bye bateekamu nga bye bataddemu tebiina kuba mu mutwe be bamukubawemula ebyo tebabisomesa era omuntu abeera bubeezaawo n'abiyiga yekka katabira kyanza okulaba nate ku Lubalusewa TV tutandike naki soko yanjuli abantu tusobola okubanga tweyongerayo abakyose kuseka kwegamba nange mba n'ensonga zange ezinsesa abadde baganzi kugambeko mukama wange webeera nga zeeka waliyo ki munaeka wayinza okubayo gye navuddeyo ekyansanyudde aye noyagala nkigabane naawe n'abalayi bonna gye buli eyo kuba kati tuli mu maaso ga kamera singa tubadde wali wabbali osangana ne badde nkusunayo akantu nga kaako naye mwenna abatulaba ku Lubalusewa TV tubagamba kyemukola kya muwendo nnyo mwebale kutuwagira mwebale commentinga mwebale subscribinga mwebale kubaako n'ensonga ze mwagala tuzoogereko era tusuubiza nti mwenna abalina ensonga ze mentioninzeko ze mwagala zoogerebweko wano ku Lubalusewa TV zigenda kuba zoogerwako lwakuba abamu bazoogerako mu ngeri etandibaddeeyo naye tugenda kufuna engeri gye tuba tuzifunyafunyamu zibeere nga ziddibwamu erimwe mwenna naye tubeebaza mwebale kuwaayo kadata kammwe nemubeera nga mwekuumira ku Lubalusewa TV nze Muhammad Katabira kaba kadata oba data kati ffe kyetumanyi nti oli newabeera ali ku wifi era kaba kadata tewali kimala kyotegeeza bakubwereere era amala naggwako ekintu ekiggwako tekisobola kuba kinene era kaba katono kisinziira oli awa mpozi nga oteekako mpozi GB 10 osobola okugamba nti data naye kati fe abateekako GB 2 kaba kadata Okay, tuline Katabira Muhammad tukakuba tutambula mu nsonga ezimu obendala twabadde ffe mu mikolo gyatuwuubye tubulaba amasavu gakyatuli wano eddoboozi ndiwulira Okay, tugantandikira ne ku muyimbi w'eggwanga legendary Dr. Jose Chameleone yaddusibwa mu ddwaliro ng'embeera egaanyi maloboozi mangi gavuddeyo twaviiriddayo ntulwane ku mutabani we naso okubaawo n'avaayo n'attanya ensonga ebimu ku byayogedde yage nti kitaawe omwenge gwamufukira omwenge n'ekirala nti drugs zimuli bubi amaloboozi agala ne gavaayo agatali ga mutabani we ne gaga nti Chameleone alina amabanja abalala ne bava ffe tutamanyi abalala ne bavaayo nti Chameleone ali ku stanti ze kwega which is which kibula ffe tuvaayo nga Lubalusewa ne tuleeta ba analyst batubuulira bo saidi yaabwe egamba ki view yaabwe eri etya namwe abalabi ba Lubalusewa TV musobola tukomentingirawo ne mugamba kino kibabo kinebwe kiti Katabira olowooza Chameleone ali ku ebyo byenjogeddeko anti kati osooka n'ogoberera baki aboogera boogedde ki naye nawe n'olyokuwaayo view yo bye boogedde bituufu waliwo bye bakweka oba bibyo kati osooka n'owulira ebigambo bya mutabani we
n'alabika ku bigambo bya Badi Bulaka. Badi Bulaka yalese bya ddiru byogambye. Waliwo omugagga yajja wano na pepe ya neka milioni simayanga okupepe ya kiki okupepe ya ngambe okutijja obanga batambula bonna buli wamu badda bonna babera bonna nabya neka milioni ka milioni namu nange mba mpepe ya nawe tuba tupepe abamu lwakuba kyo bamanyi nti okupepe ya kuba mukwano lwakuba nti kiri nti omuntu gomutera okubeera mwenna abasinga batera kuba mwami na mukyala abagalana kali ne bagana okyajira mu mbeere yo nti kupepeya olwokuba bali bamanya babera bonna abamwami na mukyala nene mbeera nga muli ba mikwano basajja nga mubeera bisere bisinga mutera okubeera mwenna muba mupepeya okupepeya tegaba mapenzi ne guno mukwano gwa bulijjo so enimi nozimanyi mapenzi so kati Badi Bulaka yena agamba nti kamilioni yasaba omusajja milioni 6 mbwa azisige kamilioni ndoza yefudde musiga nsimbi omusajja yadda yebulaya mbu kamilioni yawulira nti ajja n'agamba mutwaleko mu ddwaliro kuba sente y'omusajja nayika Nigeria bwe kumutwala mu ddwaliro. By the way nze ekintu ekiyinza okunkakasa nti abasinga bamwina amanya mangi simanyi Nyambula Kamili Kwesi mangi kati kyempulira muli kindaga omusajja n'engeri gyali kamilioni yandibanga mulamu kwa na wolovu amanyiddwa kukyusa amabala ensonga kyoka kamilioni tasawa kulwala alwala naye kana kadde si mulwadde dwachi bwe nva ku ebyo bya Badi Bulaka nenzira ku kya president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ne King Saha ne bagenda mu ddwaliro okulaba ku mukulu Kamili Kwesi ate bamulabako babakomya ku mulyango ne babagamba omukulu embeera gyali mutakirizibwa kulabibwa yanche madenge okugamba nti omuntu katabira solo okubanga ali mu mbeera sinnungi abasonga tebakukiza jukira mulimu omuntu condition gy'abeeramu nga osobola to muleetera obunga tokuchuka nga badde bali mu atandise okusetolinga so abasawo bano baina amateeka agabalagira nti musobola okugamba omuntu kabenga taatawe nomwe tojja kumulaba buno obudde give him more time chima nalaba ono wenkudiyani lilipazo yannyonnyola n'agamba tubadde ne kamilioni n'atabuka ne tumusitula tumulese mu ddwaliro nga yebayeba ne video yonna yafuluma nga bamwita mu ddwaliro kiraga lwatu nti kamilioni yava mu mmotoka ng'atambula n'atuuka katanda n'agweri osanga yali afunyemu akangubanguba osobola okubanga oli mulwadde nnyo kankubuzemu omutafeitinga nga kaawo katabira ne mujja ne mumusitula ageno tukayi ne mumutuze nga owulira otanagira nandiso owulira obulungi otegeera so asokubanga bamutwala n'amaana adamu n'abeera obubinga nnyo era olaba video eraga yagwa bw'ati kagundi katanda aje tuwangadde ffenna mu Uganda omuntu ali mu ddwaliro naawe omumanyi leka kugamba nti obuuza bibuuzo ng'olinga gatamanyi naawe kituufu buuza ekibuuzo nga naawe kituufu okusinziira nawe ku kituufu kyemanyi kituufu kikyemanyi omusajja gwe bayita kamilioni si ye muntu gw'ogamba nti asobola okuwulirako ekigambo kyo era busobola okukya ku makya wano ne bukya ne mulaba nga alina ekivulu yabadde embalala ng'ali ku stage ng'abuukabuuka katabiri singa ku makya bukya ne bagamba omusajja yabadde azi mu Uganda yagala sente ze yali nnyo naddayo oyinza okulaba kamilioni embalala ku stage kankubuuze niweebuuza yavudde ddi ku byuma byabaddeko mu ddwaliro ensangi kankubuuze katabira kamilioni asobola okulwala oba tasobola asobola mulwadde si mulwadde okusinziira ku mwe kye muba mulaba naye afe abamanyi ensonga nsobola okugamba si mulwadde omanyi bagamba omuntu kyosooka okumumanyiiza first time kyasobola okugenderako aje obeera nga wammanyiza ne kyongamba kulimba ne ongamba togenda wali eri waliwo abagenda okutta sisobola kukikiza mba mmanyi onnimba kati omuntu oba wamanyiiza abantu ekintu kizibu nnyo ekyokubakakasa ddala kyoli yalimbawo kamilioni y'omuntu ababeeranga n'entalo ne Kyagulanyi ne bagamba nti bali konsayirinze enkeera ne beesanga mukubo najjayo ekisaamufunite oyogula kamilioni bantu bangi nnyo abazze bawa stories zaabwe ku kamilioni kamilioni yalagirako banzite nalaba gavana nga ayogera omumanyi yali nnyo ku kido kya kamilioni wano mu Uganda naye yagamba yatuma bodyguard we n'agamba genda okakube sikyakagala mu munsi muno oba kajjawo kajjeewo
oyo Kamili Kwesi wamu ekirala asobola okubanga mulwadde kuba mutabani we kyayogedde kisobola okubanga bintu bibiri yabadde ayagala kakasa bannayuganda n'abanja ndatata wange muyi kisoboka okubeerawo n'ekirala ye asobola okubanga alina kyamanyiiko nga wadde ono yayagadde agende ku kitanda naye nga waliwo obulwadde bwe bali bamugambye nti buno bujja kumutwala mu bbanga ttono kuba ye yagambye nti abasawo babagamba singa asigala nga akyanywa omwenge n'ebiragalagala byakozesa tasobola kusukka myaka ebiri okuva kati okuva abasawo bamugambira nti agenda bamukebera naye n'ekirala nembayimbi bano abasatu abalimanyiddwa abanene lwaki era yalabika obubi omusajja kati ayambala amapale agalinga gabaninja nogamba bano bagenda kulwana ezo show mulimu waliwo watali show waliwo akatambi kennalaba nga yambadde alinga nga abanani bamanyi abasista ab'omukigo ninga musajja nga yeesumikidde ati ebitambala by'abanaani eno nga yambadde kwegamba ngolaba omuntu ngamba omuntu atakyefaako omuntu eyasigala ensobe emumanyi etyo babeera atya oba muli kimulumiriza nti omuntu gwe yalaba nga abaali nnyo kumbiranye mu music yali wala ngalaba takyalina lugendo mu Uganda nasalawo okwejjako tekisoboka kubanga ebyendala Kamiliyoni afaanana bubi kyekibagambye mutawano kyeyagambye nti alabika addiction zino zayina ali addicted kuki kali kusalawo okulya ensimbi y'omusigansimbi oginako buyino wowulidde Bad Black atalimbangako Bad Black nze siwulyanko kigambo kyali ayogedde n'alimba nze kyenzikira ku Bad Black twali mu COVID ne ba ministry ya health nemuleta asomese banekolera jange baleme kugenda kubana abasajja abavuga bitulera kuba bagamba balinga basinga okutambuza COVID ko bitulera zali singo tambula ngagamba bamalaya ne bamuleta tebeza ministry of health negamba ndoza saba malaya asomese bamalaya abato oba naba bamalaya abatengeja solo ko walamu abavuga truck naye yamala okola omulimu ogwo bagano musasula kyenzijukirako kimu yagamba oba temumpa sente zange mu ssaawa 24 ngenda kwogera abaminista abazze bannebakako mu ssaawa 4 balamu yali amaze okugenda ekisaawo kya ssente nga kimuleetedde kati yogo gamba alimba nze Bad Black amuggyako hadithi era bw'ayogera ekiro sobola kitwala nti bwekityo yagamba mu ssaawa 24 singa sisasulwa olukala lw'abaminista nduta abengono waffe yatadde aluwa ono omwami ono yatadde obutambi ono Equatorial Guinea so kati Bad Black ebigambo byayogera ebiseera esinga biba bituufu ate yagenda okuvaayo okwogera ekintu ng'akimanyi yavaayo yatabusa olutalo walulabye olulwa ne full figure yagee bagenda kwetwala mu bantu abo babiri nze kwaba babiri bombi nsobola okuwagira kale sisobola kuwagira naye nsobola okudda ku ludda lw'omuntu asobola okwogera ensonga Bad Black yasobola okwogera ku bintu ebitegeerekeka awate tuleke nze nkubuulire full figure njagala ombuulire gwe ku lubaluseewa kuno wali osobola okuba full figure omulimu TV ya online lubaluseewa ya online naye singa full figure yajja n'akusaba omulimu wandigumuwadde anti ye nedda naye oti obuuza abantu wano nedda obabuuza kibuuzo nange mbuuza wandimuwadde omulimu gamba ye oba nedda olyoka onnyonnyole osooka nga n'owa ansa n'olyoka onnyonnyola so sooka kunnyonnyola ansa n'esemba sooka owe ansa olyoka onnyonnyole nedda nze nkunnyonnyola n'enfundikira kyokka nti abasomesa baba batusomesa batuwa ansa ne bakolanako okunnyonnyola basomanga ng'obasooka ne bagamba wa ansa onnyonnyole lwaki owadde ekyo so sisoko onyonyole lwaki ogenda kuwe kinasemba yali akutegeezanga omusomesa yali agamba nti kibi nnyo okuwa ansa nga tomanyi lwaki ezze omutegera bulungi nze by the way kasuke kugambe kali ansa ekulemi ekibuzo kikulemi naye kisobola nze ekinjagaza Bad Black kiri kimu nti alaze abantu nti wadde oli aba yeekolera gijje asobola okujjamu ejjamba ayina kyensuubira ayina abawala ba inspirinze so si mu kwetunda naye osobola okugamba nti newobeera oli malaaya togamba nti okomye
okisayi sobola okutuuka nawe ne wejjambo nya n'obako wotuuka Furufiga kya inspire bonna bawemula Bad Black ekira kyalina talina kyama kera nsedde okujja ebya Furufiga kali Furufiga alina ebyama ngawe yakuuma ebyani yajjangayo ebyama bya Catherine kusaasira ayina wetawe naku 2 ne yeetonda sijja bidda no naku 3 nabikomyawo muganti katikirizibwa okwetonda omuntu akyuka n'obudde otosobola kumulira ayinga ye Furufiga era nze nsekerera nnyo abantu abagamba mu nuupu y'abantu abavuma naye nga ate abantu abavuma mu nuupu bagamba nti bavuma ate inalembe recruiting naye nuupu yange akuyisizaamu eggaali nkugamba nuupu ng'etandika yayina basupporters abaali bagamba nti be basinga okuvuma mu nsi naye bonna bagenda okukomekereza nga NRM bali kurutiize kati ng'olwo ogamba we yabajjayo ne basirika omuntu wootuukira okwogera ebigambo bitayisika mu kamwa ng'oli ku mpewo za TV kyoyo kye ngambye nti Furufiga singa naye ku lubaluse bwaba bali tosobola kumuwa mulimu olw'engeri gye yeeyisaamu mu bantu n'ebigambo byayogera okisobola mulira ayingako era nze Bad Black awomba ku ludda lwe oba ayisaamu omuntu w'eggaali yamanyi be bamanyi ebyabwe era agenda okubyogera ng'abimanyi ate Furufiga tasobola Bad Black lwaki omuntu atalina kyafiirwa kuba yali amanyi we nayogera bino akalimu kayinza okunzigwako kajuzi Furufiga yayogera ku kisale ku machana agamba sinze yabyogedde naye ng'obutambi bwonna bulaga emimwa gyogera nga Furufiga yali mu motoka ne yeerikodinga yagamba mwakosa AI kati AI osobola n'omubuuza yaki ekigwayo n'akikugamba oba naye amanyi AI kigamba bunyukuta bubiri AI science naye yalaba n'omuntu amuyiga obuyisi naye amwogerako yayogera mu motoka yeerikodinga n'ateeka ku social media nga teri amutumye ennaku 2 nti bannaye bansonyiwe teyabadde nzi kali omuntu oli mulira ayingako oyo wale odefu Bad Black nga ali ekigambo ki nti ngenda kukola kino nenjogera kino n'akirya Bad Black yavayo n'agamba nze newuunya Zuwena nze nayagalako bebe kulu naye nga n'agira bwati ani mbu bebe ani Furufiga Bad Black yagamba yeewunya Zuwena ebbanga lyamaze ng'afumbira bebe kuba yayagalako bebe naye nga bwagira bwati Okay, Julie Classic Fashions banono nga bakugu mu kutunga engoye ezenjawulo okuli amasuuti empale sati genda pozi Robert kachika yambalako ekitenji batunga ebitenji genda yo baso kubanga bakutunda eda twabitanga bikombine anga tukola ekombine nga tumendi ka combination batunuga kyawa guru ne kyawa basangibwa matugali ku mabanda yambo kataliko ku mabanda awo baje kubaleta abana muri dene mpamvu basobola kubanga babawereza mumpereze nnunja abana bayigo kutunga omwana agenda okude kusomera nga inawe mu mulimu gwo mu mutwe okay Chameleone goza magezi ki kubanga nze kyemmanyi nebo weerwaza nga mwe mugamba nti sente zite so akufa ebanja liso akufa ebintu bibiri bitava omusango ne banja tebivaawo ate bempuli abagamba mbuze nsobola okujjako omusango gutya mbawulya nga bagamba abeera ngaawo ku ma radio ne ku ma TV mbuzo kusibira omusango akusiba nete guvaawo mama yiwa agusiba ne file ngebula awo tebituuka oshe ayisiza mukadde wa fegali nani Sheichiti yagambye mukadde wa fani mama Fini yagambye bula kulire abasawo b'ekinazi ku gate ye kuliko bamundu mbuyaye yali amanyi mbu awandi baddewo mpewo nga zigira ziti akwata ko bukwasi ate nga kituufu tamale mundi yagamba nze wengenda nga omusoba yagamba nti ebyo ebintu bye naye yagamba bw'ogenda ng'omusawo w'ekinnansi n'osanga ng'essabo lyalisibyeko kufulu wetaddeyo kuba tabagenda kukola ki nga naye bajjajjabe tabeekakasa abasibira munda n'asaba okufula omulala agamba nti ye ekyasinga omutamya essabo nti kuba nti bajjajja bwe babazze bakulaga nti bakulaba ng'ojja era ne gy'otambula ne bakutambulirako
n'otuuka bakulaba n'okugenda basobola okulaba ng'ogenda nembwe ate otweka munda wali eri baga nti tuwe ku transport tuva Buduuma ate nga bagatuze tukulaba ne batagamba nti tuva Mityana gy'ovudde tusimbudde naawe okitegedde ne tuva Buduuma. Okay, embozi ya kati Kamiri nze kyensobola okugamba okusinga essira nda kuliteeka ku famire yonna kuba ebyaddala ffenna n'enkuza y'abaana kiva ku bazadde naye ebbanga lyonna Mayanja famire lyebadde mu mainstream abazadde tebavangayo sirabangayo taata oba maama abaali bavudde ne bawabula abaana. Wizo yakubanga mukyala we wanene enkya n'eggulu sima yali neta sima mita sima biki naye nga maama avaayo n'awolereza mutabani we. Daniela yavaayo n'abyogera n'agamba nalinga Uganda nga Kamiliyoni yankuba enkya n'eggulu naye nga newenzuukire wa maama tewali kyagamba wagamba munnaye guma basajja we batyo. So kati Mayanja family nayo bazadde tata ne maama nabo balina okwekuba mu kifuba afazaali batandika okukuza abaana okuva ku mijiji emito ku bazzukulu kuba katoyinza kuŋŋamba nti Kamiliyoni asobola okukuza omwana okweyisa obulungi nga ye balaba embeera gye yeeyisaamu yeeyo. Mpuli abagamba Kamiliyoni talina mukwano gwe wa lubeerera bokya ku makya ne banagamba oyo sooka omunkubiremu ninga gwe obadde ow'oku kidooke. So n'ekirala abayimbi basinga bayige nti obeera mu depression ekyo tekikukakatako okutandika biragalalagala kunywa mwenge gw'oluleekereeke. N'ekirala n'abantu abatambula n'abayimbi bano babawenga ku magezi muvenga okugamba nti nze Kamiliyoni mwagalamu kino mwagalamu ssente naye n'omuntu gw'onayagalamu ssente nonza mwagalako ng'afudde. Niyo abanenyiza bwerere mulimu abantu bose batabeereka nabo otosobola muwabula ng'ate akimanyi ye yakuwa kyolya g'osobola muwabula. Buteri muntu atawabulwa just agana buganyi kutwala advice zo erinnya ekirungi olyogedde. Buli muntu awabulwa naye asobola okugaana gw'oyogera bwogezi y'omuntu wegwe ne gutoola oba ne muwabula n'aggoba era nga gw'omanya nti Kamiliyoni yangoba lwa kumuwabula era obulamu bwe wagoba mu nsobi gye wamugambako era basobola okujjukira naye Kamiliyoni yetalabika bulungi era yetaga kusabirwa si kukuba nti mulwadde naye olwandabikayo embi. Okay, tuyanza ege abalabe ba TV mwebale kubanga mutugoberera mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga ku YouTube kwe tuli ku Facebook page abasinga Facebook page tebagimanyi naye abalala bagitegedde byonna byetwogera tubisaayo full video yetu esangibwa ku lubaluse wa YouTube ate nga ne ku TikTok kwe tuli. Muhammad tugenda n'ensonga ya abapoliisi abagobeddwa mu poliisi wakatambi wakalabye nga basika omukyala poliisi yavuddeyo ne yeetonda olw'aba officers abo kyesinamanya oba omusango wadde ogutegeddeko nti omukyala ono bamukola bubi ne bamutulu simanyi poliisi ye Uganda oba bamuyisa bubi poliisi ye Uganda simanyi lwaki bwejja okukwata omuntu ejja n'amaanyi bwe gatyo ngonza n'omutuukako ng'oli amubanja bubanja miliyoni emu naye ne batulugunya omuntu nga ne mu ddwaliro talina kukosa miliyoni 5 okwejjanjaba. So sikitegeera okutendekebwa kwa poliisi kwe kutono kubanze kyemmanyi oba batendeka abapoliisi abo n'okujja okuarrestinga bakitendeka okujja okwogera n'omuntu bakitendeka nga bolaba saidi akubanze department ya saidi nze sigitegeera ekyo kitongole kisinga okutta emisango wano. Saidi be bakyasinze okulya enguzi mu Uganda bwe mmamwe mulina abalabe mumanyi naye mu poliisi saidi be bakyasinze osala emisango nali simanyi mu Uganda nti basaidi babalooya basaidi babakooti nze nali sikimanyi. Saidi ye muntu ajja n'omusango gw'ettaka n'agusala n'ogusala naye ng'ettaka lyayogerako lyasalira omusango laliko emyaka nga 3 emibega n'atuuka ku bafamire n'ayagala ekisinga okunnuma naddala mu misango egyo gy'ettaka nti mubeera abooluganda nga mukayana aba Saidi n'akwatako muganda we n'akulaga nti amwagala nnyo balinga abaazaalibwa ababiri naye ng'ekimugatta si musaayi sente ze zimugatta okuba nti munne nnyo kwegamba
abantu bwe tudda ku poliisi guli omusango gwe nojja oli nze kisinga okunnuma oli ku Munnayuganda munno gw'otulugunya tribe mate munno okitegeera n'omukola buli kimu kyonna kyonna kyoyagala kati n'ekirala nze mbadde nsuubira nti gw'onoŋŋamba oba bawaddeyo ku kiboneza ekirala kwanza okugoba obugobi omuntu mu institution nze ndaba tekikola kiba tekimala tugeze ozze notta omuntu mbona okugoba amagye ge gatala okukola ekintu ekirina amakulu gyoze n'okuba abantu amasasi bakuteeka ekkalaba bakusibe mayisa naye poliisi yeekola etya ebyayo kati ekisooka waliwo akagero ke mbadde ngeranga bulijjo naye kanjogereko bisemba nga nkawulira nti mu nsi omuli emmese eri emitayimbwa temusobola kubulamu mpungu esobola kwetika busawo bwa seminti kati mu Uganda mulimu ebintu ebitakyewuunyisa ebyo ebikola bye bitakyewuunyisa okujja okwarestinga mu buntu mu bulungi kyandibadde kikola n'amawulire kuba ebyo ebikola ebigenda mu maaso mu ggwanga ekyo just kyavuddeyo buvi nti wabaddewo omuntu yabadde omuvumu eyasobodde okukwata akatambi ensi nesobola okukalaba naye nga ebyo ebikola ebigenda mu maaso mu nsi okusingira ddala mu poliisi ya Uganda nze sisobola kunenya oba basirikale oba baki naye institution yonna yo nga nfa okuva waggulu ya poliisi nti kati omuyo bw'alaba nga bakama be balidde enguzi ye yaani wadde nga bakama be bayinza okuba tebakwatibwako ye naagezaako okulya akaguzi akatono oli kuba sayidi oba CID oba kyasa kiri nti bitongole bikwasisa amateeka poliisi erina kukuuma muntu na bibye nekyakyeneewuuza bwe mba mmenya etteeka mba nyiizizza alikwasisa oba mba nyiizizza tteeka lyemmenye kwa bwe mmenya amateeka alikwasisa oyinza okugamba ate gwe nzizizzaako omusango engeri jajja okwasisa etteeka menya etteeka si gwe etteeka guze dikwasisa naye engeri gye weeyisaamu ate okujja olinga ogamba nti nze gwe etteeka gwe mmenye kituufu kati abasirikale kituufu babagobye mu poliisi n'ekyo nga woga kiba tekimala ekisooka baba balina okusooka okuliyirira lwakuba omusango guba gwa criminal omusango gwa criminal toyinza kuŋŋamba ng'omuntu ayisiza munne bw'atyo n'ogaba bugambi nti ekibonerezo kibeera kyakugoba mu force gy'obaddemu kati singa yabadde musomesa nga yakubye omwana n'amuyisa bubi n'amuwalula bw'atyo kooti yandisaze nti nagobwe agibweko bbaluwa ya busomesa oba bandimusibye era bandisoose kumusiba n'ebbaluwa ye y'obusomesa ne bagisazaamu kibadde kirina okukolebwa ne ku bano nti buli musango ogusalibwa waliwo kye bayita president nti guteekawo guwa ekyokusala ku misango gyegimu eginajja mu maaso nekiwa n'okuyiga kwabajjejjiza kati bw'ogamba nti ono mumugobye mu force kitegeeza n'omuntu ayituula mu musango gwe gumu nga waliwo omusirikale akoze enkola y'emu naye bajja kusinziira ku guli nti oli baamugoba nono tumugobe bugobi naye singa ono bamutaddeko akazito ne bamusiba ne bagamba tumusiba emyaka 3 tagenda kuddako mu force nti n'abandi badde bazza omusango gwe gumu ekisooka basooka ne batyo guzza oba nga bamanyi n'abanaguzza baba abanagusala bagamba oguli ogwasooka bagusala bwe bati so kitegeeza ne guno guna kusalibwa mu ngeri y'emu ne muno eyo poliisi yaffe so nze kyeŋŋamba poliisi teyinza teyina kyamanyi kyesobola kukola eggwanga eriba lyafedda era ebyo bisobola okubeeramu ensonga kye mbadde nkugamba nti singa abazende bamukwata bulungi kyandibadde kikola amawulire kuba ddyoyidde eggwanga ddyo nga lyafa yeetaaga kujja bujja mu bunnya buli kimu ne kigogolwa naye kibeera nga omuntu amaze emyaka 4 akyali mu buyinza bagamba bw'okula odda buto kikyosuubira ekipya ekisingakaawo kisoboka kuba luli poliisi yali nfu nnyo ne bajja nga bagitereeza mu biseera bwe byakayuura ne bajja ne bagiyuuyamu omukulembeze n'agamba ngenda kujja kawuukumi mu poliisi era ne babajjajjamuuka naye nze ekyamazima nze omulanga nkukubira akulira poliisi pozi yani byakagaba oba ya basi byakagaba ekyamazima saidi yonfu oba mu police post oba mu police station naye gwe olowooza oyogera ebigambo ebyo nga tebabimanyi
gwe okitegeredde nti CID mu police info abo tebakimanyi kati kankubuulire ekitongole tekirina mu mateeka kiri awo ku CPS bakiyita flying squad tewaiteekawo flying squad naye gumanyi flying squad ebikolero byekoze ndoza bagyetawo ku mulembe gwani ono yani yali mu operation Wembley yali Kayanja yali ani Katumba bakwasa ndoza yali Kayanja mu bateekawo ekitongole ekyo kya flying squad tekirina teeka mu kikolera mirimu tebalina uniform mwe bali tebagwa mu police tebagwa mu maje wabula bo batambulira mu leya nga bakutte n'amamundu naye mu bantu bebasinga okukwata flying squad yegenda kati gongambo kwa amateeka nga mu kitongole ekyo mulimu n'ekitongole ekitalina office nga kiri ku CPS nga kiri ekitongole ekyo njagala ombuulire genda flying squad Fulesemba ku CPS Fulesemba waggulu kuliko ki kitongole kya flying squad kikyaliwo era n'abantu bebakugola abantu bebaze okukwatanga bali mu leya mmanyi yo flying squad kikyaliwo n'ekikolera bweru w'amateeka kiine emmundu kikola kikali yonna ekitulugunya abantu kati ddala boogenda kulopa nti poliisi maje kyo kyakutulugunyiza kiba kizabire ebitongole biba bikyeganye naye nga tebwekiri buli omu akimanyi nti weekiri naye nga tekiriwo mu mateeka bakyeta kulwanyisa babbi mpulira mbu ne bali kuluutinga ababbi nga bebamanyi obukodyo bw'ababbi kati ababbi bakyalimu ate babawa n'emmundu so ate ye Mustafa agamba if you want to kill a tiger dress like a bear kandi bano kye bakola bafuna ababbi balwanyisa ababbi ne babawa n'emmundu era ebiseera ebyo Kayanja y'omuyo baba Kayanja abiri banjawulo waliwo Kayanja Muhanga ono gwe bakwasa operation Musujja waliwo ne Kayanja ono omulala ono ubetwalako ne full figure olina bubezi goro mu mannyo bwe bityo president yalaba nga flying squad kyekola kisusse ekitongole n'ekiyimiri Museveni n'akiyimiriza ne Kayanja n'amujjako obuvunaanyizibwa naye ate bo basigala bagenda maaso n'emirimu so kati wano mu poliisi ne mu bitongole by'ebyokwerinda tebakisobola kuterera nga mukyalimu ebitongole bwebityo mu maje njagala ombuulire teeka kyeyitwala eriteekawo SFC nze teeka lyemmanyirayo PDF naye SFC balifulana pasono ate waliwo ekyo waliwo ne unit gye nawulidde empya gye bataddewo yo ekuuma president direct so bw'oba olaba nnyo first lady ng'atambula waliwo abasirikale abamubeerako bambala ebyambalo bya black mbamu byaba bya kibomboola si poliisi eno ya anti-riot ekakanya obujagalalo nenabyo ebyo biri nayo biri mu under state house so kati bw'ogenda ng'olaba obukundi bwabyo bw'okwinda bye bateekawo maje sima SFC ne bateekawo obukundi obwo tebukolera mu mateeka kati bw'obanga bukyalimu olwo ngo ate ogamba CID ali embalala atekesa amateeka mu nkola nga naawe kabwejumbira amateeka gakulemye otekesa mu nkola amateeka gawano gakwata nabbubi nswera nabbubi bwezimba ekiyumba enswera zezigwamu gwe okiyita gwojja era okandula kikandule n'ogenda kitegeeza abanene amateeka gawano tegabakwata naye buno obutonotono bwe bukwatibwa amateeka okay olunaku lw'eggulo Ssaabasumba yavuddeyo n'akandula ku ddoboozi Ssaabasumba Paul Ssemwogerere n'akandula ku ddoboozi n'agamba bannange n'alajanira n'asaba gavumenti ekendeeze ku misolo gye babigika bannayuganda ti bannayuganda emisolo mingi gibalemesezza okwekulaakulanya olaba nga Ssaabasumba eddoboozi lyakandudde linaasobola okukakkanya ku gavumenti n'ekitongole kya revenue basobola okubanga bakati emisolo mingi waliwo baba bangisome ntya waliwo omusolo gw'amayumba nguyita mu property rent oyo property rent waliwo omusolo ogwa amaduuka kwekabulamu batayiza nno azimba bamujjako omusolo kimanyi azimba bamujjako omusolo ng'oguze poti n'ozimba ne poloti kati bazijjako emisolo ozimba emizigo gyo byozimbisibwa babijjako omusolo ozimbye emizigo giriawo buli mwaka bakujjako omusolo abasomesa babajjako omusolo ne professional gy'olina bagijjako omusolo n'oba okola mu gavumenti bakujjako omusolo n'oba olina byosindika bakujja
kyenadde simanyi ne YouTube bagijjako omusolo era bakuleetera ssente wali ne bagala zino zigenze ku musolo era kali ba-YouTuber siga babaleka n'obaleka okitegeera gavumenti kyetasobola kukola kyewulira Ssaabasumba eddoboozi lye linaawulirwa okusinga ku bana abalala badde babaze boogera just nti omuntu osobola okukyogerako n'omanya nti nkyogeddeko naye tebasobola kikola. Ssaabasumba mulamba be ng'ayogedde ku bwogezi ku kintu ng'ate akibulira abantu nga we yali ayogedde ku kino ekikolebwa Ssaabasumba. Abantu abo abakulu b'amadiini babawuliriza, gavumenti zibawuliriza nnyo. Bwe muwuliriza ani kati bibiri waliwo okuwuliriza n'okuteekesa mu nkola. Ekintu gyogaye babawuliriza era bamuwuliriza naye banaamuteekesa mu nkola byayogedde. Babawuliriza oba bawuliza ne bateekesa mu nkola. Babawuliriza olumu ne baloka bamaliriza kino bamala kitunulamu batusale ku ki kwabayinza ogatusale ku ki golowooza emisolo egyo gavumenti egenda ogiteekawo nga temanyi ginyigiriza bannansi. Kati nagambako wano nti waliwo etteeka erijja singa jjajjaawo yakuwa ettaka nga liriko yiika 10 nga buli yiika ebalirirwamu miliyoni 10 yiika 10 sike kawumbi miliyoni 10 singa oyagala okukyusa ekyapa ekyo gijja manya ga jjajja okiza manyago gavumenti ogiwako 10% ku buli yiika ze miliyoni 10 kiza za miliyoni 10 katebereza bakuwadde buyosikidde naye ye kyesikidde esoose gwe okuganyulwamu kukyusa kyapa nga mwabe kyale munafuna nga temunnafuna soko jeka miliyoni 10 kyo kya gavumenti etagula ttaka nga ne yagula jjajja naye bamujjako omusolo nina yene ayebetegeddawo etteke lijja buzi ne wano gavumenti yebe yagadde okujja kijja ne kiyita tewaliwo gavumenti yebe yagala kuyisa ne kigana kuyisibwa so kati emisolo mingi egiriwo ginyigiriza bannayuganda mingi era no mu Uganda ensonga lwaki bannayuganda abamu badduka ne bavaawo ne bagenda mu mawanga amalala okusobola okubaako kye bayiiyaayo kuba gavumenti enyigiriza nnyo munnansi okusinga omugwira era no omugwira ne omukolako obuzibu n'agenda ku poliisi bwakuloopa bajja bakukwata nga mbwa naye gwe n'ogenda n'olupa musiga nsimbi baweweeta mu weeweete tayingira mu kaduku naye nga ate ye gwe asookerwako okubeera nga gwe alina okweyagalira mu ggwanga mw'oli naye nga ate omuntu avudde ebunaayira gwe teebereza wano sijja seogedde bubi naye bannaffe abava mu South Sudan basobola okukolako ebikolobero wano n'ogenda ku poliisi ne batabakwatako naye ate ye n'agenda n'akuloopa gwe ne bakwatako naye nga ate ne mu ggwanga lyabwe gye bali bayisa bubi bannayuganda naye wano batiitibwa butiitibibwa ensi yonna esooka kufa ku bannansi bayo ensonga lwaki bagaba zino z'abannangamuntu bw'oba olina national ID kitegeeza oli entitled okufuna buli kimu ekibeera mu ggwanga eryo. Munnayuganda amateeka galina kukolebwa gonna nga gafevalinga munnayuganda okusinga omugwira. Ne wano mu Uganda w'osanga nadde njogera ne mukulu wange ali Dubai ali bagita Bahrain yaŋŋambye nadde mubuuza mukama we nange ffeno tulwawo n'omulaba ne mubuuza lwaki naye no batumontalira omuntalinzi ku cameras naye bannansi beenu mbo bonna bafuna miliyoni 4 buli mwezi gavumenti zebawa ekirala naŋŋamba nti bonna bannansi beenu olumala osoma oyingira magye nofuna department gye bakuteekamu nobanga ofuna miliyoni zameka naago ate mu magye ovaayo n'ogala n'okola ebyo sigamba nti olinga eno nti obeera mu nkambi nobeera mu ditaachi ne musula mu nsuku sebo abantu abogamba musula mu nsuku baba batukuuma bakukuuma mbuuza tebakubangako ewuwo babbi b'ennaku zino batabuse kati abasula mu nsuku baba bakuumaani abantu kati bagula n'amayumba baba bakuuma babbi b'amatooke producer wa leero bamuyisaamu eggaali ne bamubba bino basula ebweru yasanga emifaliso gyonna bagiguugumudde n'akaseere buno bwemutereka naye omubbi asobola okuyingira enjuuyo mbuuza ababbi bazibu kati producer ababbi balina kadagala oba producer yeebaka emboleera yali taliiwo yali tasuzeemu ennaku 2 ne bagigula
ne bagigula ne serezi yateeka bambi oba gyali 3 kitundu era zitadde mu kitabo n'olupapula wakati bwe ba Bible baba bayinti eyo Matayo mwe yateeka wakati so nze nsimbi yange kyobola etambulira ku ssimu kale okuddayo wali mu Saudi Arabia waliwo munnange omwaliyo yaŋŋamba mbu yabuuzaako bakama abe nga kuba naye waliyo bamasiikini abantu abali obubi n'ababuuza naye lwaki mukozesa nnyo abantu abaddugavu abagwira emirimu gino egyewaka ate nga ne mulimu bannansi abatayina ne mutabakozesa yamugamba nti wano n'omalawo wa owa omulimu munnansi ogw'okukola ewaka gavumenti yakusiba bannansi tebalina kukola mu waka n'ekirala nti gavumenti yasetinga omusaala nti munnansi bw'oba omukozesa ensimbi ezisembayo entono z'oba olina okumuwa buba bukadde 30 awo we muteeseza okweyongerako naye takolera ssente zikaawo kati bw'obalamu nti okolera oyagala mukozi wa waka kangeza wano Uganda gavumenti negamba nti oba olina buli Munnayuganda taddeko price talina kukolera nsimbi zikawa 5,000 kati ng'ogwe omwezi oyingiza kakadde ng'oleta Munnayuganda omukozi ng'akolera waka ng'omuwa 5,000 era ogenda e Congo n'ofunayo munnansi wa Congo n'ojja n'omuwa 10,000 kwayo amateeka gaba tegamukwata gaba gakwata ku bannansi n'eri gye kiri so kati amawanga gali ne gavumenti zaagaliza nnyo bannansi n'ekirala amawanga weteebeza tunuulira nnyo amawanga galina abakulembeze abaludde mu buyinza omukulembeze yenna aludde mu buyinza aba tafa ku munnansi aba afa ku ye na kukulembeze omukulembeze asolwa mu buyinza naye nga abannansi be bamwagala nga bamukumidde mu buyinza okumukumira mu mutya nga be bamulonda buli luutu olowooza omuganda yagenda okugamba nti ekitava ku ssengejjero olugero lumanyi olwo kifuuka wankindo ekito kimanyi kibeeramu mwenge nti kasa okikozesa ebbanga eddene gye basogolera kimala nekyatikayatika programu nsonga ku nsonga tuline Katabira Muhammad okuba nga tuyita mu mbeera nga bwe ziri olunaku lw'eggulo President Museveni olunaku lw'eggulo yasobodde okuba nga aggulawo kyaki ya Pastor Kakande kyemmanyi ku Pastor Kakande musajja ekoba ye pastor ataddamu musumba munne muyomba ne mukola buli kimu kyonna alika ekimukuumidde ku toopu naye yazimbye ekyaki nnungi nnyo era endiga zaalabye lwaki ziwa ssente ayina waliwo ka message ke yayisaawo n'agamba nti njagala tulabe abasajja ku bavubuka si ku bavubuka ku balenzi abavubuka yali obo bawadde katiibwa abavubuka si ba boys abo ba youth men and youth naye yagamba men and boys ku balenzi olaba nti ayina ekya bakita batya ekisoomooza kyasoomozeza bapasita batana bakuzimba makanisa si kyamaanyi ekisooka abamu bayinza okugamba oba ngenda kwogerera bubi enzikiriza yaabwe naye enzikiriza eyo ovanga kubeera nga enzikiriza nga buli kyabugagga kiri mu mannya ga musumba ndi muyisiraamu naye kinjagaza obuyisiraamu obukatuliki obukristaayo n'abadiventi kiri kimu nti balina obukulembeze okuva waggulu nti singa omukatuliki ali ku kanisa ye Matugga azobi omusango nti wabaako abamuvunaanyizibwako abasobola omukwasisa empisa n'oba nekuba kugobwa n'agobwa naye amakanisa amalala kati omusumba wazimbye ekkanisa wawawe baba wandiga ekiweebwayo kyonna kibawa kikusa musumba mbadde ndaba wanene programu z'okola n'omusumba Ambrose wamubuuza ekibuuzo lwaki abasumba baffe baba baagala okuvuga kamotoka akapya basitusondesa nze werandirodi bwangoba mu nnyumba bankwata ku mutwe Katonda akuwa omukisa
ogenda funa sente n'atampayo yadde ebibiri ng'olina amaanyi okutteko obukwasi n'empulya n'omutwe gukka. So kati abantu abamu baba banoonya byabwe. Ensonga kino ayagala nnyo omusumba Yiga ye yagamba yakyogera lweti nti church is a business. Omusumba Ambrose yagamba gwembuuliraayo omusumba yenna wano ng'alina omulimu mulala gwakola nga tali mu kkanisa. Ate abasumba oba babanga baserebu nti talina kulabikalabika. Gomanyi kitegeeza omuntu akusumba okumusanga ng'ali wali alima. Kale basumba b'omanyi nga tebalina kufuuka basumba bali bakola mirimu ki? Lwakuba buzibu bwe muyina nziki nalabala Bujingo ahana bakufuuka Bujingo yali akola mulimu ki? Anayingira busumba. Pastor bali mubazi. Oyo yalina muyimbi nga kuba kadongo kamu. Era obuyimbi walaba nga yabuyimusa. N'ateekawo ne band, revival band. Naye abasumba wano teri musumba alina mulimu. Omulimu gweze endiga. Ze zimugwa ekyeggulo, ze zimugulira waasula, ze zimuzimbira kalina, ekimu eky'ekumi. Naye nze ndoza ndaba ekyanjawulo ekiriwo ku byeyogeddeko ku bakatuliki ku basiraamu nti abo abasinga basoma busomi. Bano balabikirwa. Bano bo bayitibwa. Ngani ayita? Katonda. Akusangawa. Mwoyo. Kati kakugambe kino. Ensonga lwaki nti ne bino ebintu by'ekinnansi tebiri mu mateeka ga Uganda. Mbusimanga omuzimu gukulinnye. Oyogambye mbu aje yatemye aje gwe wantemye. Mbu poliisi ejje kuwatula okuba omuzimu gulinnye katabira. Bakakasawo yanti kwe guli ku mutwe. Nti si mutwe mukalu. Kwogera nti aje gwe watemye omuntu. Nebiri bwe biri Katonda kati Katonda omusanzeewa. Mwoyo akukaka atya. Ensonga lwaki bali bataddewo etteeka nti buli muntu musumba biki alina okuddayo n'asomba bagamba ki philosophy oba balina engeri gye bagamba oba philosophy oba ki ng'olina okuguka mu ngeri gy'osobola okuhandolingamu abantu. Ebyo bagamba mbusimanga mwoyo yanziseeko mwoyo era akakugwe yaba yakusanzeewa ebyo bya kifere. Omuntu jangu ekisooka n'enzikiriza ezo zajja buzi. Kati Katonda mwoyo alema okuka ku Muyisirayiri ake ku Munnayuganda. Bible mulimu abantu abagamba nti nkutumye eri ebike 12 ey'abaana ba Isirayiri mwekiri mukama wange gwa mu kikaaki eky'abaana ba Isirayiri tuli eno mufumbe goli mufumbe kali Yesu alema okugwa ku bike 12 agwe ku mufumbe. Baida yokagambe kino ekisooka enzikiriza ezo abazungu bazireeta wano kwongera kufuga baddugavu n'ekirala kwongera kuba exploitinga kubasolozaamu sente nti ne wabanaabera bavuddewo wabeerawo omukono ogusigala mu Africa ogusoloza sente kankubuuze gulooza lwaki omukatoliki bw'asonda sente ku kisomesa ky'emwererwe zina kusooka ne zijja nga zijja emitendera paka Vatican ate mwererwe bwe yagala okuzimba ekkanisa newandiikira Vatican ejiwe ku buyambi. Okimanyi nti Vatican ly'eggwanga erisinga obugagga mu nsi yonna. Naye nga Vatican w'ogigatta ndowooza eringa nteekana na gombolola y'ematugga obugagga ebujjawo. Akake kasa kasimbayo obutono mu nsi yonna kalina mu ggwanga lya Italy. Ndowooza kangambe ke kagombolola akasinga obugagga mu nsi yonna. Omuzungu bino ebyeddiini lwaki bagamba bajja wano nga bamanyi nti aje singa tetumuteekamu mwoyo gwa ddiini tajja kukkiriza kumufuga. Ne bakusomesa nti oli wakkuba oluyi kyusa bukyusa nena akube. Omuntu wakola ebubi musabire Katonda muyise bulungi. Era nga ne basooka ne babasomesa omuzungu yajje wano nakola obubi nakola yiragamba tubakwasizza Katonda. Katonda yakugambako nti eggulu liryo. Katonda yakola eggulu nga lirye. Ensi nga ye yaffe mutulina okweyagalira. Era omuntu yenna ajja yagamba mbunwaayo olifuna obulamu butagwawo mu ggulu. Obulamu butagwawo buli ku nsi. Katagamba nti eggulu liryo. Mpayo olunyiriri mu Bible mu Qur'an olugamba nti eggulu lyange n'abantu bange. Nkyagisoma sinnagimalayo. Eggulu lya Katonda. Ensi yaffe. Era omuntu yenna avaayo n'agamba mbuwaayo olifuna ekitangala ekyoluberera mu ggulu tebiriiyo. Ensi gikozese ogikungulemu era byonna byokolera ku nsi
Katonda byakolera obikolereko. Ebyo bagamba Katonda simayanga ogenda mu ggulu. Eggulu lya Katonda bwe libanga gye liri. Kato kati kubya ebyomusumba Kakandi nga mbimaliriza. Nze simuyinaako buzibu. Oba atunze biki ebyomukisa bye yamanyi. Oba endigazi by the way. Ewandegeya ayinawo oluzi lwe bagamba mu lwa mikisa. Awo wali ekkanisa ye. Yagula ngwaliwo oluzi abantu kwe basena amazzi. N'aluzingizaamu. Mbu n'asabira ensulo ezireeta amazzi. Kati abantu basimba layini nga n'ebidomola. Mbagenda funawo amazzi g'omukisa. Abantu kwe baali basena. Ndowooza yalina amaanyi ag'enjawulo. Ekyo bakikola. Kuba ne Namugongo naye bakimanya amazzi g'omukisa. Kati neza kisinga okunyumira. Nti ombuuza ebibuuzo ebimu nawe ebyomanyi. Kati oyagala nkwambule bwambuzi ku bye twogera nga tuli wano ku mpewo. Oba bimbuuza kukujja siko kulaga eriba obuuza nti ombuusiza. Boke nyini wangamba wano naye katabira. Bwe kibeera nga kabaka ampozi kabaka ki yata abajulizi Mwanga yali ani? Oba Mwanga oba ani? Bwe kibeera nga ddala abantu abo bali bajemedde Mwanga ate nga n'abatta nga kati bakuliriza nnyo abajulizi kitegeeza bagamba Mwanga yakola nsobi okubatta. Kira n'obwakabaka tebabulaba muka makulu. Boka nyini ng'ongamba naye ate abakuliriza bali balinga balaba obwakabaka tebuliiwo. Ate ebintu bimu byombuuza. Nali kubuuza just nti kiri kitya onnyonnyole. Era nga bwe nkubuuza kati. No, mbadde nkugirayo ensonga ya Kakandi. Nti amazzi gali temugakuliriza. Nti kuba ne Namugongo naye abagajjayo. Agenda Namugongo gaaliwo. Kyo kyegambye nti omuntu omuzungu naye era abaddugavu tokyafugwa nnyo. Era nze so atambula okimanyi nti enzikiriza zonna bw'ogenda gye zaava zez'ennono z'ewaabwe gwe lwaki okukkiririzaamu nti kale enjeru Katonda gy'atuukirira. Kati bw'ogwa kwoyo producer ewaabwe erimba Seven Seed. Bagamba olw'omukaaga terikkola. Oyinza osanga nga omukyalo ewakatayoza. Kati sikitegeera baba ayina ne baby tayonsa. Lwaki omuzungu akutegeerera? Ndoza ne baby tayonsa. Lwaki omuzungu akutegeerera? Kato tukutumira kawa ku Pentagon oyo Kato muzeeyi ijjukira ye eroje. Addict. Ayina n'obuyinza omwo mu tiimu eroje, tiimu Lydia Jasmine ayinamu obukulembeze omwo. Moteri chiri aja afuna mukyala ku mukyala gwago mukyala ku mukyala afune bawala. Okay, twayongerayo mpola tukyalina emboozi nnyingi ne tugenda kugetekako ze tusobodde olwakadde tusobole okubanga tutambula bulungi nnyo nnyini ddala. Abaana abakukusibwa ne batwalibwa ebweru nyina kyesitegeera Katabira. Government eyina Ministry ya Labour ina companies ziyali organizinga ezisobola okutwala abaana bano ne zibagobera n'eri gye bali. Naye lwaki kikukusa abaana kikyaliwo? Ye abaana bano bo tebalaba bulango, tebalaba nti companies bweziti ziranga okutwala abaana na kubwerere. Mpulya mbo batwalya na bwerere. Ekiranye kyesitegeera. Company kyezo ezitwala abantu mu nsi bbiri zino mu America oba 3 e London ne Canada. Muno mu Uganda mweziri naso twala abalenzi. Oba oli awo ng'oli agajenze banfeze milioni 12 bade bantwala Canada. Andi kati osooka n'otunula ku bwongo bwagwe bafeze. Obwongo zo budu. Omanyi bakufera osooka kwefera gwe kenyi balyoka bakufera. Naye bannayuganda oba kiki? Ate toyinza kuŋŋamba. Oba yina ekisa. Nsi kisa. Oba ne gavumenti bafuga nnyo obwongo yabwe baazika. Nze nyina ate kati nze kankwemu katono. Nze nyina mukwano gwange najja ne musaba 10,000. Nangamba sina de 2. Sina wadde nusu 10 wadde. Nyawo buli oba nakola nsobi. Nejjukira nyina okuddeyo waka n'omugaati. Sente zikoze ki? Nali musaba 12,000. Nga nyina ampadde 10,000 mpeze 10,000 meka. Nguleka agati kana akatandikirwako. Nzireka abaana bali mwana khaba. Munnange omuyenga ngamba talina adde 10,000 meka. Kabino betwe tinkula. Aba asituka. Ngamuvaamu emitwalo emeka. Nga gigwawo wansi. Najja mbujja nga nteeka mu nsawo.
atezo zibazize nganye juka taina de chikumi ye abataina ngangenda kuduka ngandi okangula ebintu era nze nokunkuli bankulisayo lukuliso bwana ngabo obumanyi obwange misindo omukyala ankulisisa kuba nagula buli kimu nagulako ne kiro y'ennyama kwolu nze adano nyezo omugati kati kyasinga okunsesa Munnayuganda y'omwoyo mukwano gwange kumakya yakeera Munnayuganda omuntu oli omulala Bannayuganda betegeza kale Munnayuganda omuntu badde mayi yasuula ng'ate akeerera mu kunnyumiza yeerabidde bye yaŋŋambye aŋŋamba okimanyi ekyo okimanyi nti olunaku lw'eggulu nasudde emitwalo gyange 3 nga mugamba zitya waŋŋambye tolina adde 10 kale nze ndewazijja nabadde munazo emitwalo egi nenga saa zikwatako kuwa 2 nasirikirawo neŋŋambye zikwatako azirekaka kakyesitegera ku Bannayuganda Munnayuganda wano kagambe kino toliwulira Munnayuganda ng'agamba nti ngoba ku bintu kugenda bweru owulira ebintu bibiri eiza nga yagenze oba nga bamufeze ebi naye bakukuta Omunnayuganda ng'agenda ebweru ogera buli nga sikyamulaba oba nakweza message nagenze ndi Canada ndi bweru nze kati ku ngeri yemu yeeyo nze mukyala wange nga nakamuwasa namukuutira ebintu byange bye namuteerawo naye kimu ku kye namugana namugaa ekintu eki nti omufere bwakubiranga essimu nagamba wangudde sente nodduka ku mobile money osindike zaali mu kusaba notankubira bwe bakukwata owa mobile money ngwa sindise sente zabe sikujjayo lwaki oyagala ompanguleko lwaki toyagala tuwangule babiri njagala nkubira omanyi mukwano ngabo mpita bihani baby mune tuwangudde omusajja ngambi tuwangudde obukadde bubiri kyo mu kikyentegeeza nti bw'aba agenda okufera mba nyinza okutaasa genda ku mobile money tobaga abajja kubba so kikyentegeeza nti Munnayuganda z'okufa kisiiri kuba ayagala ayitemu ye omulebulabi ng'avuga mmotoka nga tomanyi gyozi ne bano abagenda ebweru tebaagala ddonyega kati emboozi gye tuli mu kukola ku wano ey'omu South Africa yagenda bamugamba buli mwezi ogenda kukwata milioni 3 buli mwezi naye nga gwewebuza yamalayo bbanga ki gw'omukyaza kitona nti kyatambula abalabi oyagala kibawa so okungamba nti yamalayo emyaka 3 naye kati mbubagala yamalayo omwaka gumu bala milioni 3 emirundi 12 tokiraba kati alina ki nawulidde omubuuza ng'agamba mugoba wa taxi yavuga ye yavaayo n'agula kigegeye lwaki tova ku bantu bange so kati okwagala ebyobwereere Bannayuganda naye buzibu Bannayuganda bwe bayina nti ekisooka bakweka nti omuntu omanyiza nti abafere gye bali omuntu gwe bakukusizza bw'atuuka ebweru abonaabona ayi ne basigala nga babakukusa amateeka ga gavumenti geteekawo gamukuba byayi manafu nnyo ku bantu abakukusa abantu ekirala nti gavumenti yina esoteekawo amateeka nti Munnayuganda yenna ng'oyagala okugenda ebweru sooka wewandiise wano ne wano ne wano ne wano gavumenti bantu bakyogera lunye nti webakukukusa ne bakuyisa e Kenya oba oli ku lulwo bw'ofuna muntu omu nakuita nti jangu kufunidde eddiiro yo boda ye Kenya tebagikuuma ndaba buli muntu waayita anti mbu tuli mu East African Community kati mutambuza nga ye mwaga teweetaaga passport kuyitawo mubanga obanga agenza okusuubula n'okola kino otambula kati n'otuukayo ne bakuferere abamu babaleka Kenya osaza abamu babaleka Kenya abalala ne babuuka ne babaleka eyo gwe baali bagambye ogenda mu supermarket ne bamutwala mu bwamalaaya so Bannayuganda babonaabonera wabweru beboleetera okwebonyaabonya omuntu nakugamba nti mpa milioni 12 nkutwala e Canada nga n'olunaku n'otwala ebiri togiraba n'okuŋŋanya milioni 12 w'omuntu bwethe okimanyi nti kampani zino zo sente zizikolera wano mu Uganda anti zemuziwa ze zizibeezaawo gwe n'ogenda n'obonaabona bo bakolera wano sente ne bakumanya obugagga bwabwe ne beevuga gwe ne bakulimba mbwe zaabwe zireri bo abaana baabwe bali eri bo tebagala kufuna ku sente. Lubalusewa TV mazima ku mazima.